Obutemu obw'emmundu bwegulidde erinnya mu ggwanga Uganda era nga mu Luganda olutuufu twaligambye nti bufuukidde ddala baana baliwo. Yekolera Itongwa nga twakafiirwa jjajja Ichuli era ng'ono yali omu ku abo aboogerera ku mikutu emigattabantu era nga naye enfaaye naawe ogijjukira bulungi yali yakikangabwa nga ya bulumi. Kyaleetawo threat nnyingi nnyo naddala eri obulamu obw'abantu nga ggwe abali mu media fraternity n'abali mu mawulire in general abamulungula ebyo biba bitambula mu ggwanga Uganda. Kyannaku nnyo twafuna amawulire olunaku olw'eggulo nti Kaye yandibanga olugendo lwe lumu Ichuli lwe yakwata alukutte. Naye amawulire ago oluvannyuma ne gategeerekeka nti Kaye akyali mulamu. Naye ekyo tekijjaawo kiri nti amawulire ago gaayita. Kitulekawa oba kirekawa Yekolera Itongwa ali mu media fraternity ne Kaye ng'omuntu kubanga naye akyali mulamu Mukama akyamutaddeko omukono gwe. Nze Yekolera Itongwa tekirina we kindeka. Nze mmanyi ku bintu bibiri, ntuuka mu Uganda empya oba Museveni antwala mu ntaana, ekimu ku byo. Kyogamba n'abalaki baba beetegekera? No! Buli lw'okolanga business, suubira ogikolamu amagoba oba okkusala. Bino ebigambo byenjogera manyi bitutuusa mu Uganda empya oba nange nentuuka mu Uganda empya oba nengenda mu ntaana byo nembirekawo ne bituusa abasigadde mu Uganda empya. Era njagala okutegeezaako buli muntu akozesa omumwa ng'emmundu okwenganga gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni beerawo ng'okitadde mu bwongo nti akayimba k'abasudde abantu bwe bakutunuulira ke bayimba. Era buli gwe ntunuulira wano mufu omanyi lwaki abantu bampita omulambo ogutambula abantu bakeera ne bankubira essimu wasuze bulungi kubanga tebakisuubira oba nakoze eki nakeesesa. So kati njagala okutegeezako ku buli muntu ayogera ebyensa mu ggwanga. Omanyi waliwo aboogera naye nga teboogera byansa. Njagala okutegeeza buli muntu ayogera ebyensa mu ggwanga weeteekereteekere ekyosi singa kiriba kizze tekikwekanzanga nnyo. Ate naawe ayogera ebitali byansa teweeyibaala ng'okuutira gavumenti akadingidi oba oyogera bitaliimu ki. Nsanga bafulu figa. Museveni asooka okutta Itongwa n'alaba nga amawulire gafuuse amawulire n'akubirako fulu figa. Okulaga ensi nti si eyasse Itongwa waliwo obuyeekero bugenda mu maaso mu ggwanga olaba n'abaddamuwaana bamusse. So buli omu weeteekereteekere kubanga ono Yoweri Kaguta Museveni alinganga siriimu wedda. Siriimu wedda bwe yalumbanga awaka ng'ayera okuva ku maama obwana obwayonse ku mabeere ga maama ne taata. Era ennyumba nnyingi ewaffe mu kyalo e Butambala mu myaka gy'ekyenda baazitindiranga embugo okubikira abatamanyi nnyo baawa abayise nti abaawano baggwawo, okubikira ensuku n'ennimiro n'emmwanyi nti abaawano baggwa. Omanyi mu Buganda tubikira ennimiro nti abaawano baakola ki baggwawo. Kati gavumenti ya Museveni bw'eba yatwala abaasooka gwe kimanyi eringa siriimu wedda kyembadde ntegeeza ekyakima okuggyako nga twekembye nga bannayuganda ne tukwatira wamu ne tulaga amaanyi ne tulaga obuvumu ne tuluma n'ogwengulu tujjewo ekizibu ekituluma. Njagala bwe tuba engeri gye tulina okulwana Museveni y'engeri ensi gye zaalwanyisa COVID-19. Kirwadde kirumima mawuga. Yes, nti kyattira ku speed ng'olina okukozesa speed okuzuula engeri gy'okinafuya oba gy'okikola ki gy'okijjawo completely. Kakati bannayuganda buno obulwadde tukyaye buluma nnyo ye speed kwe twaliyiriza. Nze nalowooza nti Museveni speed oba gavumenti ya Museveni speed kwetutwalira kwetuttira kuba etutta mu ngeri nnyingi. Oli ayinza okugamba nti nze ndi safe yekulira yebajjamu kuba Amasasi. Ni gavumenti bw'etateeka malagala mu malwaliro egenda kwongera speed mu nzita y'Abannayuganda. Enguudo embi zongera speed mu nzita y'Abannayuganda. Kati gattako butwa then ogatteko n'Amasasi ogatteko bannyinaffe abaasoma abagenda ku Bwakadaama ne babattira. Ebyo byonna ebizibu biviira ddala mu gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kati speed eyo kwetwalira obulamu bwaffe ye speed kwe twalikozesereza okugirwanyisa. Nabadde njogera ne Kaye kuba nafuna essimu
yali eveeyo mu America juuze ekiro bazaali ssaawa mmeka oli nankubira zaali saa 8 maama wange omu nankubira naŋŋamba wamma kituufu Kaye bamusse nange nenneeganga kubanga kisoboka kubanga kikola ki ate ng'emisana nali mulabyeko ng'aluma ono Mukodomi wa Museveni ow'obunnyo obwabangalala Karugire alina obunnyo obulinga obw'enkula Karugire asobola okukuyuliza bulungi ennyama kyekikaluba ennyama egondagondamu obunnyo bwa Karugire busongovu buti busobola okusala n'ebbaati babukozese nga makansi abaweesi obunnyo bwa Karugire busobola okukola nga makansi abaweesi basobola obukozesa abaana abaweesa keesi z'abaana badda mu masomero obunnyo bwa Karugire kale bwe nalaba nga alumbye ow'obunnyo ate ono nankubira essimu nentiirawo nkuba ku ssimu ya Kaye eyitamu tekwatibwa ate nga nte gikubako direct ngamba eri mu mikono gyani otegeera kuba ofunye amawulire afudde kakati munnange nkubira omwana omu ku bahandolazi be takwata kati nga kanonyinonye ku internet nga ne musachingiri nga tegakola tegali mukyamukisa mulungi Kaye wisdom oluvannyuma nankubira ne mugana neraliikiridde ntidde oli seefu naŋŋamba yeekolera itongwa babadde bamaze naye nze njala muwayo ka device katono mukulu wange kuba muto wange kuba mukulu wange tuli esootingire Kaye bw'olabanga olutalo lw'embizi gw'embuzi tolwetabaamu olabanga olutalo lw'embizi gw'embuzi tolwetabaamu hamu bamubye biliyoni 10 mu mmeka 12 gwesooka weebuuze biliyoni 12 okubula olumu ku akawunti ani abaazitutte yaaba yazijjawa ebintu ebyo bikulu bannange baganda bange biliyoni 12 nyingi okubanga zibadde zitudde butuuzi ku akawunti ya muntu omu nga teziri mu investments ng'abagagga bantakke tujja kwesanga nga bantakke bazita obuwumbi 10 ebbanga libakoledde ng'ebyobugagga biri mu buwumbi 10 gwenge 12 wakituuza butuuza ku akawunti kitegeeza oyo baamuteresa ssente kiriza obagaana abo bennyini baamuteresa ki ssente bakuliyetinga za akawunti mannya ge kati babadde banonaka ne batuuka ne banona ebyabwe kakati wano mukunone no si kuwalya wano mukunone ebyabwe jukira eno gavumenti erimu zi gavumenti eno gavumenti erimu zi gavumenti kituufu kakati muzi gavumenti ezo ezirimu waliwo gavumenti emu yanonye endala negamba nedda tetunatuuka kujjayo kola bwoti nagezaako okuwaliramu nemutunuzaamu nemugaa katusalawo ekyokukola ofa oba ogenda mukola kakati kitegeeza ensonga ngezo gwe bw'ozenyigiramu obeera one odd man out totegeera gye zikola ki gye ziva nze ensonga bwe mma nzoogerako eyabbye oba atiisatiisa okutta hamu ne hamu bonna nkubira wamu kubanga ssente ezo zeetooloolera ku ssente ya mubi wa musolo si zaabwe otegeera naye nga wano wetulaga tusibe oluko yekolera itongwa nkulaba nga gwe ayagala okudduka bantu bangi nnyo bali mu midiya muno boogera era bamulungula ensonga nga bw'eba erina okukola ki okutambula bw'abanga Kaye Katonda yamuyambye n'awona ku mulundi guno kabonero akakulaga nti target nyingi oba bangi abali ku bwerinde nkimanyi wabula ku bantu baffe tulabe kubanga tomanyi ani addako tukole ebiraamo mutidde bogezi bannange tukole ebiraamo naye nga bwe tukole ebiraamo speedi mono kwayagala otunonera ye speedi kwe tulina okwongerezaamu musabula tusobola okutaakiriza obulamu bwe tubanga eggwanga ligenda kutambulira mu mikono gy'abantu ba famire emu awo nno tulina omulimu munene nnyo kyali baddokke munnange amawanga gatambulira mu families ng'eyo ebyabongereza ebyeswazilandi ne wano
ebyobufuzi bya wano ojja kwesanga bitambulira mu families naye zikola ki? Ffe ekizibu kyaffe tekyali kya famire ya Museveni kukulembera paka lwekoowa services delivery ne tusijibanja nti munnange kiwana kino nga batuvuma buvumi buli lwobanja batuvuma buvumi kati ebizibu by'abantu ne biva ku ground ne birumba mu offices zaabwe kubanga bo baagaana okuva mu offices zaabwe acha tukiyita ekika kyabwe baagaana okuva mu kika kyabwe bajja ku ground batereze ebizibu by'abantu kati ebizibu by'abantu birumbye famire yaabwe ekya famire okutufuga si kyekikulu naye famire ki ekola ki etugasseeko bwe kitwala nti olina osigala abaana osanga banyirira balidde banywedde osobola complaininga nti oluddewo nnyo tera ogende nze ndeeta omulala naye bw'osanga abaana tebalya tebakola ki omubuuza bano bakutungirawo genda kanaffe tubuuza gavumenti ya Museveni oba famire ya Museveni baba tutungirako baba tupimako nzikirize mpumule naye nga tusooka okwebaza Omukama Katonda olw'ekirabo ky'obulamu eri muganda wange Wisdom Kaye era tusaba ffenna atuwangaaze njagala twetunuleko mu Uganda empya nga tetwetunulirako mu ntaana obanga mmwe abasigaddewo temutukyalirako mu ntaana twagala kuba bazira we need to be heroes not martyrs tetwagala kuba bajulizi twagala kuba bazira naffe twagala twesangeko mu Uganda empya twejjukanye obuyinike ensonga lwaki tulina okubeera vigilant naye ng'era tukisuubira nti tusobola okuvaawo kubanga timba gye twalumba mizi era kakati okuva lwekimanyi nti timba gye twalumba mizi obuggo bwe tuzze nabo butono tukwate embuukuli twongeremu ku speed kwe tulina ogikola ki. Salamu alaikum. Abankumira atakumira mpeera tubadde neekolera itongwa mubeere bulungi mweraba.